nti obolyawo nopweno ekifaananyi kyeyina mu buwagizi wano mu masekati kizibya amaaso ngo abasinziira ku minzaani ya by-elections tulaba akalulu akali ekisolo performance yayo nga yali ntono abamu nga balekeddewo n'abalala n'abamu obutasimbawo bantu ngoredde eringa etalwanye nnyo newankubadde nabo balina bye beekwasa kusinziira baga nti tebeetayiza bulungi mu kisaawe ky'ebyobufuzi bino nebwe bavuganya naye waliwo bakibateekako nti tebasobodde kulaba nga bongerayokko kususa nsalo buwagizi bwabwe bwe busukka oba bwe buli kati bugamba ndugera n'olaba minzaani kakati nga mu pulizaawo aba mambuka eyo bitundu bya Choli ugendeko mu West Nile wonnanga oba oliawo nawo tebannabakubanga bagazi ebyawaatiro so nga bambalowooza nti gino emyaka 5 gino bandibadde bagikozesa okulaba nga bongera ku muwendo gw'obwagizi balina oba bwe badde nabo wano mu Central bakibateekako era bakibavunaana naye ate zinjagala kubeebaza kubanga nupu kibiina kipya kyatondebwa biri lwagayemu bbiri nga tugenda mu kalulu infact ka 221 kati emyaka giri ena ndowooza waliwo balona wiiki emu okwewandiisa banoonye ekkubo bajjira emyaka giri ena NUP erina ekitebe kyayo ekigundiivu kyotunuzaako amaaso bibiina bimeka birina ekitebe bwe kityo tewali bavuddewo ne bagenda obalaba mu Busoga bagenda batongoza ekizimbe ate nategezeyo nti tebapangisa bazimbye oba baguze kakati kyeba nupu lulinga etandika bwe bayina obunafu obwo nga apiiru yayo singa kubeera mu masekati ga Uganda kati kaweffe gwe baliko tubali tumulaba ffenna nti luli tebalina vice president for the eastern tebalina gundi kuba bali bakava kuteekawo kibiina nga balina okwetereza kati enteekateeka gye baliko eyo yakugaziwa ensonga lwaki Mwami Kyagulanyi agenze Embarara Jole Mugisha rest in peace n'amwaniriza gwasoose okungulagirawo nga atandise okwogera n'agenda eri Nambeshe n'amwaniriza n'ajja wano Mwanga Kivumbi n'amwaniriza kitegeeza they're spreading their wings baleme kulabibwa nga kibiina ky'Abaganda mu Buganda naye kisaasaanidde eggwanga they are trying kubanga bibiina bingi ebitasobodde kukola ekyo. Okay. Gwe nkaluddeko mu okulaba n'okutula ensonga z'ebyobufuzi bino nga munnamawulire kati kankuze nga munnamawulire olaba bintu kyoba oliawo bayinza okuba nga beesigamako ebiyinza okuba nga bibongerako okubatuusa either ku buwanguzi oba okukola obulungi okusingako we baali bayina okuyiga kugumiikiriziganya omuzungu akiyita tolerance. They must learn to tolerate each other. Mwami Museveni ensonga yagisinza bakulembeze bangi mu ggwanga Uganda. He is so tolerant. Museveni oyinza omunyiiza leero n'akugoba ng'agenda kulangira kabineti ey'omwaka 2031 ayinza n'okukuza mu kabineti ejja naye nga takwagala naye ng'ayina ensonga lwaki akuleseeko olumanyi okitegeera nalulala nti lwaki omusajja kyenayogera bwekiti n'ekiti kye kyamunyiiza naye nga takigambye so he is so tolerant wamulaba omukyala Right Honorable Rebecca Kadaga we yamwambalira wali mu lutalo lwa kunoonya Kalukasek ye Triple A Anita Mongo naye n'asooka n'awuliriza yaga muzeeyi ayina engeri gyayogeramu nga bwe wataasiza Kigongo nange njagala ontaase kino ekifo kyange this is my position Saabalwanyi tomugamba oti kifo kyo olinga amulagira kyawo Right Honorable Kadaga munywanyi naye tuli mu kunyumya mwana okukuba tooki so anyway ishi tubaddeko mapesa kige bayinza okunyuga to be tolerant of each other in the party ne bwe mwawukanya mu ndowooza kati waliwo nga tebannaba kutula mu Nakawa kuleeta east ne west mukwano gwange Honorable Ronald bali mwezo Nsubuga engineer yalangirira nga bwagenda okuvuganya yali meya Museveni kuvuganya kuwa MP wa Nakawa obwalimu Kabaziguruka Honorable Yoweri Ssenyonyi Bisekezi Joel n'alangirira nti ayagala Nakawa ekyali emu olutalo lw'abalukawo lw'amaanyi ebigambo ne bakubagana era bali mwezi wano baali bamwanveiringa yalwogerako n'agamba batuyamba ne basalamu naye mu kiseera ekyo wali kuteekawo tolerance kuba mwena muli bannakibiina constituency eri emu buli emu gy'ayagala mweyuzaayuzizza mutya bw'ofuna dissenting voice ezitakkiriziganya mu kibiina kyo nabyogambye how do you handle omukulembeze omutuufu nti ensonga eyo
ogitaanya otya buli omu ate n'abamativu buli omu n'abamativu ewawo kizibu okumatiza abantu bonna naye majority nebeera mumativu era olumu oyinza obutabeera mu mativu naye nokkiriziganya ne status quo okusobola okugenda mu maaso n'okwewala ebizibu mu mirundi mingi si buli kintu kyokola nti obeera okkiriziganya nakyo okkiriziganya nakyo emirimu gitambule ne bw'oba si wakyandyagadde kibeere so the most key factors gyeŋŋamba si NUP yokka n'ebibiina byonna is tolerance ogenda n'olaba foot soldier abakulembeze bafunyemu okwawukana mu ndowooza bafoot soldier ne bakkakana ku mukulembeze waabwe ne bavuma ne bakuba obufaananyi kati that level of intolerance egenda okwongera okuttatana ebibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda. Ewe dakiika yemmeka nomination egalwewa nga 3 ndoza mu 6 zibulayo naye ndoza tutambuleko ku lugendo luno okuva lwe lwatandise oba oliawo